الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba era abatuwuliriza, nsaba mukkirize mu dakika ntono nnyo tubeere nga twejjukanya ku mulamu ogugamba nti okukozesa ebiseera byaffe mu Ramadan, kugamba chansi zonna, emikisa gyonna egiri mu Ramadan okubeera nti tetufiirwa bulungi bwonna buli mu Ramadan. Ramadan erimu ebintu bingi. Bwe mwezi shahrun unzila fihi alquran, Allah yagamba shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, omwezi guno gwa Ramadan gwe mwezi Quran yekitiibwa muyakkira. Ekyo si kitono, kyo kinene, nti gwe mwezi ekitabo kyaffe ekyaba Allah subhanahu wa ta'ala kyeteekamu amateeka ge tukolerako, amateeka agalimu okuwangula kwaffe ku nsi kuno ne ku bulamu obw'oluvannyuma gakkira mu ekitabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala unzila fihi alquran, kyakkira mwezi guno gwa Ramadan. Lwekyo omuntu mwezi guno tolina kugutwala nga kya bulijjo. Mwezi gulimu emikisa, shahrun mubarak, mwezi gulimu emikisa. Nolwekyo somera mu Quran, yitiriza okusoma Quran mwezi guno gwa Ramadan. Bw'oba tomanyi kusoma Quran, kola kaweefube, naawe era oba ofunamu empeera, kwa kaweefube akutuusa ku kuyiga. Funa omuwalimu akusomesa, naawe ojja kufuna obulungi obwo mu Ramadan eno ey'ekitiibwa. Naye nga Ramadan togirikaawo kubeera nti njala y'okuluma na nnyonta, si kyeyo kyokka kye tufuna mu Ramadan, nedda. Yitiriza edduwa mu Ramadan eno. Ramadan kiseera kya kusaba. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa nnyo mu Ramadan. Yitiriza okubeera nti osaba. Lajalira Allah subhanahu wa ta'ala, tobaako na kaseera kokola ki kugamba kwoyonoona, twewala ebintu ebikyamu. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti as-siyamu junna, okusiiba kukola ng'engabo etuziiza okukola ebikyamu. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, omuntu bw'abanga asiibye, omu ku mmwe yenna bw'abanga asiibye, tabeeranga ayogera ebigambo ebikyamu, tabeeranga ng'ayomba, okusitula eddoboozi, okuleekaana, ebintu okuboggola n'ebifaanana. Omuntu aba asiibye abyewale ebigambo ebikyamu, okuddaawo, okusitula eddoboozi, okuleekaana n'ebifaanana. Omuntu abyewale. Wa in saabbahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni mru'un saa'im. Omuntu yenna bw'abanga omusiibye oyo wabeera nga atandise kukyokooza nga wasiibye, omuntu yenna n'akuvuma nga wasiibye, oba n'ayagala okukulwanyisa, omuntu n'akuvuma n'akulwanyisa, beera nga omugamba nti inni mru'un saa'im, mazima nze nasiibye. Nabbi kyekyo kyatugamba. Bw'obeera nga wasiibye weewala okuleekaana, okuyomba, kwogera ebigambo ebikyamu, ebibi, byonna byewale. Ate omuntu yenna bw'abeera nti akusookereza, akuvuma, akulwanyisa, beera nga omugamba nti nze nasiibye. Inni saa'im, inni mru'un saa'im, nze nasiibye. Ky'obeera omugamba nti yenna olaba ng'ayagala kubeera nti akukozesa ebikyamu, ayogera ebigambo ebikyamu, akuvuma, akulwanyisa, mugambe nti nasiibye. Mpaka eddagala lyatuwa. Ebigambo lime kwonoona okusiiba kwo. Nati Nabbi yatugamba nti man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Omuntu yenna atalekaayo kwogera bigambo bikyamu, n'okukola ebigambo ebikyamu, okukola ebintu ebibi, ng'ate ng'ayasiibye, naye nga ye tava kwogera bigambo bikyamu, tava kukola bintu bikyamu, omuntu oyo
talina nsonga lwaki aliko okulyako n'okunywa. Kitegeeza okusiiba kwe tekuba kujjuvu. Gamba max we zibanga out of 100 yet aba tagenda kukamalayo, aba tagenda kufuna 100 ku 100 mu kusiiba kwe. Kusiiba kugenda bba kukola ki? Kukendeera olw'ebyo byakola ebitajja. Olwekyo tubeere nga twegendereza mu Ramadani eno tugifunemu obulungi obutagambika. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.